guno omwaka 2025 gwa muliro pressure ku pressure okitegera shama byotusomesa bitugasizaawa yabagamba nyenda kwata omusajja ono mwavuaze muvunze mujenga musindika busindisa agweri yabagamba nyenda kumusala emisuwa nga ne wagende Kenya bamukubajjeke mu Uganda mubeera kuzira ibweze zenjawulo ne babuuza nti dictator mwamuvaako dictator mutuusizaawa bye bino byenkugamba okitegera bye bino byenkugamba wano era zino ensi zonna zenjogerako Museveni yabadde alinayo supremacy because of Kyagulanyi. Museveni is crawling ali mu kwavula kubanga Kyagulanyi ono muna Uganda account eno batandise ogikolako strike okuva inatandise Nairobi process batandise ogikolako strike nyamba ogende ku bio yange ejjo naguddewo YouTube account genda ku bio yange osubscribingeko otekeko notification account eno senga abeera bagitutte nja kuba nzikolera wakiri ku YouTube ate we nawe n'omwana w'enkyukakyuka wano we tulaga kikwetaagisa okubeera ne YouTube ne Facebook account then ne TikTok emu we bagijjako ogenda kuba ozimba endala naye nga tovudde ku ki tovudde ku line nga tovudde ku gundi kibo kye baagala kutwala akaunti zaffe tubeere nga tetukyakola ki nga tetukyabakubisaako kwa ku media kuba kati media egenda kutabuka so genda ogulewo YouTube account genda ogulewo Facebook account byonna bya bwereere so muna Uganda please kwata ku bio yange ogeno subscribingeko teri kuzikiza Nairobi process je tukyaliko okitegera Nairobi process wenkyali muna Uganda amaje ga Rwanda batandise okusibwa nkiddamu amaje ga Rwanda batandise okusibwa mu ggwanga lya Congo batandise okubakwata nga bateeka mu kkomera lwaki kino kyavudde ku ultimatum eyawabwewa bafulume eggwanga lya Congo okitegera naye omunyarwanda akyaganye nakugamba under Nairobi process mulimu clause egamba nti tugenda kuba abantu bano naye tuyina okukwata zineno nani Congolese rebel groups tuzize waabwe abantu abali mu M23 bahutu be bananyini beggwanga ye bayita Rwanda Kagame tayagala abantu bano kudda wabwe kubanga akimanyi it is a threat to his throne okitegera abahutu be bananyini nsi senga badde Rwanda bagenda mukunkumula omukono mu kibya Museveni tayagala abantu bano kudduka kuva mu bibira bye Congo kubanga ki senga bavaayo under Nairobi process kikakatako amajega East African Regional Forces alongside the international forces okujja okubano nayo senga abeera tabawaddeyo kati baagala at least olutalo lubere mu Congo awo abaana bamwe bagenda battire Congo nkiddamu muna Uganda oba oyina omwana we Congo musime entaano ewammwe kino kyembagamba bino bye biri eggoma bo bwe bati Christmas we bagiridde New Year we bati we bagiyingidde obiraba these videos eno video nayo wakuba ekyannemye okudownloadinga esimu yange yasise ekiwuka naye nga ngenda kugezaako nnyo okulaba nga mbiba downloadinga nzibaleetere videos zino muna Uganda oba oyina muganda wo ng'ali mu UPDF nga bamutwala Congo please simentane ewamu ogiriwo gisima wakiri munagisimbamu ekitooke ng'akomyewo Museveni tayagala kujja UPDF mu ggwanga lya Congo Kagame tayagala kujja RDF mu ggwanga lya Congo lwaki kugambe Kagame atya abahutu okudda ewaabwe kubanga abayekera bano olumala obbakuba balina obbazza ewaabwe Museveni atya olutalo luno okujja mu Uganda lwaki East African Regional Forces under Nairobi process balina okujja babajjeyo kati yefia yaabwe asazeewo oba bafiire Congo bafiire eyo olutalo lugwereyo mu bibira by'e Congo emmundu etokota mu kibira ky'e Congo teri kuzikiza okitegera emmundu etokota mu bibira by'e Congo tebannazikiza abantu bano babakubye ne batandika okusplitinga kati beekweka mu church beekweka mu mizikiti beekweka mu malwaliro okitegera beekweka mu masomero eggwanga lya Congo lyalangiridde bannansi ba Congo baveeyo mu bitundu ebyo abayekera bano bawambye abantu balemeseza okufuluma ebitundu ebyo era we twogerera mu Christmas mokka basa abantu 20 mu bibino byenjogera bino si bigambo byange obiraba olwokubanga babalemesa okujja okuvaayo kubanga baagala kwokya ekitundu baagala kukyokya naye abayekera bano ekibataasa be bantu nti mukyalimu ba civilian woba oyina omuntu wo ng'ali mu ggwanga lya Congo musabire tukyali ku Nairobi process kakati we twajja wali eri mu close banene abazungu bano bajja batyo okukyega tamu nkugambye
we bakola gundi eyo agreement eyo bamala okugikola wabula okulaba nti Kagame ne Museveni bali mu comedy East African Regional Forces zali amu Tshisekedi olukwe Tshisekedi kwe kunyiga nadayo mu Sadaka alete Sadaka naye mujjukira nti ejeri ya Sadaka likulembera wa South Africa. South Africa is a BRICS member naye mujjukira walino ku group ez'abazungu ezali zibba kwaliko Russia kwaliko China waliyo France waliyo Bungereza waliyo America baliyo ngabona bona babba bya bugagga kati Omumerika agenda okubalamu ekintu kino nga it is a threat to the American dollar senga Sadaka etuukiriza mission kitegeza nti Russia yebadde ino okubeera alongside Congo okitegera ekintu ekyo kyovola bolutawo no basooka ne bawumuzaamuko nga Sadaka emaze okujja nga America ne Congo baagala kola ki baagala okulivoting eri article eta international intervention ejita mu lutawo lwe Congo okitegera ekintu ekyo America bweti we yasaza nerete ekintu kye bayita Rwanda process nti waje babera emirembe mu mwezi gwali gwa November omwaka 2022 naye mujjukire Nairobi process eno bagitandika mu mwezi gwa nga 8 April omwaka gwa 2022 okitegera kati wano we bagendedde ekintu kino ne batandika okuvuga ekintu kya Rwanda process eno yabadde peace deal ku America wanabanga aneeteeka mu kintu obanga anakubira omuntu asoka mu peace deal take it or refuse it kuba ye either way abagenda kukuba nchobola bebagize no Nairobi process Rwanda process Tshisekedi yabadde alina okusinkana Joe Biden mu gwanga lya Angola era Lorenko yakola ki yali engineer yali spearheading kyaleeta Lorenko ate atali wa East Africa nti Lorenko ono ye mwalimu maje ga Sadaka okitegera Angola mweri ate eno Nairobi process yali eriddwamu olukwe aba East Africa abali mu Nairobi bebali mu Nairobi olukwe okitegera kati mweno mwennyini era Tshisekedi mwe yagambira nti Kagame yakola ki Kagame yali mabega ga M23 tufunayo en report mwaka gwa 2023 nga gugamba nti Museveni ne Kagame bebali muki bebali emabega ga M23 naye nga Tshisekedi amaze okulumirizaani Paul Kagame kati era it was a threat okwata bano nti gundi zino basetolingire mu East Africa ensonga lwaki baleeta Angola then Angola ono kati n'agamba Omumerika nti wano mugundi mu Nairobi process waliwo we bagambira international community kampiga bapige okitegera kati Omumerika we yalaba close eyo ate nga akimanyi nti BRICS yetaaga Congo na Uganda ng'alaba bonna beetaaga okuba bateeke wansiwe webali awo Omumerika kwe kugisuubula n'agamba nti eno empala n'agisuubudde okitegera n'agisuubula era yayingirawo under international intervention mu kintu kye bayita peacekeeping in Congo ate mujjukire these are Commonwealth states zetwogerako kivunanyizibwa ku Bungereza okukola ki okutereza emirembe these are the richest states oba region mu Africa yonna awo mu America ng'agamba kati nfiirawo kati kwe kuyita mu Angola America kwe kuyita mu Angola Joe Biden tumulabye nti last visit as a president of the United States of America ebadde mu Angola era beyasinkanye yabadde Tshisekedi nkugambye Kyagulanyi yakugamba tugenda kumwavuwaza wetuli tukyali ku economy naye nga n'amagye ndabira ddala nga mitashonga deya okitegera ekintu ekyo kati tujja waneeno Tshisekedi wasinkana Biden Nairobi process Rwanda process bagikola wiki ejo olutuulo lumu Kagame ng'atandika okola ki okuvimba bino bimbanga ne Museveni mukati gwegendo oyogere n'abayeekera ko Tshisekedi omanyi diru gye twasaze ne Biden kati tugisazizaamu bakuba M23 esaawa eno Kagame asaba ceasefire Tshisekedi aganya mugamba kati njagala nkukube ne wonzi je nkunone nkukube ne mu Uganda ambanone mbakube mwe mumanyi bannange ladies and gentlemen Congo eyingizaawo ennyonyi ate no ennyonyi za Russia nze bannange buli lunaku fe tunyumirwa bunyumizwa ennyonyi eziyingidde eza Congo za Russia naye ate ne Kenya wano tulaba baleesezi drone okuva e Turkey nabagamba Kenya ali ku status yani ya NATO ebye Kenya tugenda byogera kencha n'ennyonyi za Congo nazo tugenda kuzoogera kencha tuzigende mu details ekintu kitabuse ko erwa ekonga awo omunyarwanda to omuntu naye gwe muna Uganda sabira nnyo muganda wali Congo ngawe musimane entaane ewammwe wanaakomawo please musimbe mwe ekitoke wabatakomyewo muzike buzisi kuba bagenda kudda nga batandise okuvunda bintu byakwocha bwocha kati sawe ne kikyabatasa nti region mwe bekwese mulimu abantu bakozesa human shield respect
tugenda kuvuga BRICS nga tuvuga ne Nairobi process nakugambye you won't miss anything kubanga yabagamba ono fala tumusobola bino byonna yabadde abifuna mu sente